this test, but holding on to faith, you know best. Nothing can catch you by surprise. You got this figured out, and you're watching us now. And when it looks as if we can't win, wrap us in your arms and step in. And everything we need you supply. You got this in control, and now we know that you made our way. When our backs were against the wall, and it looked as if it was over, you made our way. And we're standing here only because you made our way. You made
mountains. You move mountains. You move mountains. You move mountains. And you cause walls to fall. You cause walls to fall. You cause walls to fall. Hey, you cause walls to fall. And you cause chains to break. Hey, you cause chains to break. Hey, you cause chains, hey, to break. Hey, you cause, hey, no, 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 hey, and giants fall. Hey, giants fall. Giants fall. Giants fall. 'Cause you move mountains. Woo. You move mountains. And everything is easy for you. 'Cause you move. Hey. Yes, you move mountains. Mountains are moving. Mountains are moving. Mountains, you gotta see it in the spiritual realm. Mountains are moving. And strongholds are breaking now. Strongholds are breaking now. Strongholds are breaking. Strongholds are breaking. 'Cause you move mountains. You cause walls to fall with your power. With your power. With your power. Hey. With your power. Perform miracles. Perform miracles. You perform miracles. You perform miracles. My son is breathing. My son is living. My son is breathing. My son is living. When the doctor said no, hey, you said yes. Hey, can I go say that? When the doctor said no, you said yes. When they pronounced me dead, you said not yet. When they called me dead, you said not yet. You perform miracles. You perform miracles. Butere tukomyewo oli ku 98.7 era ngule mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika era nga wenjogerera mu kaseera kano tuli ne mwana muwala kisache aina byonna weewuunya amannya ago gonna mukwano gigava naye ekitiibwa ne tukisitula ne tukiddiza oyo omutonzi waffe era katonda oyo omunene atali nguzi era oyo omwesigwa mu beesigwa. Tukomyewo mu ddakiika zino zennyini nga programu eno enganzi gye tulimu muwanguzi tawanika mu ddakiika zaffe ntono nnyo. Kati bw'omuwala oli bw'amala okuŋŋaana okuddayo kima ebitabo genda ku ssomero kolo nenenya mu maaso ga Mukama ne mugamba Yesu nkomyewo gy'oli. Bwe naddayo omuwala oli najjayo buli kimu ekyange kyonna nenkitwala ku Prayer Mountain ne ngamba Yesu gano ge gafuuse amaka ebisigadde gw'omanyi. Second semester nagimalako n'ebibuuzo nabimalako nga ndi ku Prayer Mountain ne wano ku church. Kati bwe mmala okukola ebibuuzo bya second semester nalina ogenda mu internship. Ng'ekifo ky'ogenda mu internship sikiina. Kati tulina omwana gwe twali tukwasoma naye ng'alina ekitongole kimu kyakolamu. Nangamba agenda kuntwala embalala. Naye ng'okuntwala embalala yangamba olina ofuuka mukazi wange kuba nakwegomba dda kati wano nfunye chance. Kati nga waliwo neewalala gye ŋŋenda ekyankwanzi mu ddwaliro naye ng'ekyankwanzi nina okufuna buli kimu. Jjukira nagambye nalina obugoye bwange buli obw'olukumi n'akasuuka kamu nga bye nnina n'obugattogatto
ngeri nina okufuna sente za rent bangamba $10,000 nga nina okufuna ejjiiko bikimifaliso byonna twala tugende nga sina kyenina ne kati mweye nga ngenda okukola internship wano muli ebbanga wenda kumulira Katonda ne mugamba nkomyewo gy'oli ngenda beeranga mutu ne kupera mawundi paka bolitembe kuba olitali wajjawo tumuyita Aunt Charlotte Asha wanene ku church bwe yansanga ku prayer mountain ona ngamba natandika okuntwalanga ewaka era kati gyembeera bye mama ne taata natwalanga okuntwala ewaka nfune ku kyokulya nfune ku kyokunywa n'okunaabako n'okwoza era nasabye waka nagamba mami nagamba nsaba ono mukwano gwange ajjengako wanina waka ayoze atende ku mmere n'abaana nga naze ku prayer mountain era bwe yakitegeranga nti ze ndi ku prayer mountain neesaagenze waka nga kimusiza ddala bubi ng'akuba amasimu n'ambuuza wajendi neeza ebiseera bimu natyangayo nengamba ndijo nabaddeyo ne leero ngendeyo nga ndaba tekijja lumu ndoota ekirooto nga mami kati mami wembeere waka nga ngamba ojja otandika okubeera naffe nezija nezinyumiza musumba kabe ne mugamba musumba kuba musumba kabe naye yali amanyi nga buddadi waba tali ngenda musumba kambuye nampezo okulya ne mugamba narose kyoto bwekine bwekiti nangamba kasabe Katonda kitukirire loza waita wiki singa biyo omukyana ngamba negotoko wakusula ku prayer mountain na ku church ojotandika tutandiko ojotandiko obere ojje wakatandiko kubeera nawe awe nafunira family empya na jendi nayo baka kati ababadde nange paka nolwaleero omukyala atambudde neje tutambula abagambo ne first born wange bamugamba nebwe twagenda ku graduation yange nagamba lecturer wange ono mama wange lecturer nagamba nenga ndabanga omutenyo nabagamba omwana abaana b'ennaku zino balya nnyo just yali nakulaba okuzinenga mwana wange netandika okubeera neyo family bwe nabeera neyo family engalo n'akalulu Yesu akujje ku street anzije ku street tolina wonaabira sinawe naabira sinawe enjereza sinawe akulira jukano ku church bwoyoza tolina woyanika mukwano waliyo Katonda kati bwe ntandika okubeera nabo maze okukola ebibuuzo nina okugenda mu internship ne male waka wiki namba ngaze sinafuna ku internship daddy yali ampa $25,000 ga internship naye agotoga wayo ku university katatenga swala mugamba nti daddy jengende mulimu okupangisa mulimu biki mu mbeera gye nayita munayiga okukkiriza n'okwesiga Katonda singa kutunulira abantu katenga sobola gamba mami ono ginakabya nenda kabera weeks 2 mugambe ti mami ngenda mu internship nsaba sente za internship nga sobola bi mugamba nentule waka wiki nama nga sobola genda erimbala kubanga yo yali yangambiddewo kyekigendo beera ngenda fuka mukyala we nembira waka wiki namba abaana ne batandika okukola internship nganze sinaba nenzija nengamba daddy ngenda mu internship nagamba ogenda ne nga sina iba sai $10,000 eja rent ndibanga abakola bakuja soko ziweereze nenzija ne mugamba daddy ngenda mu internship nangamba ogenda nangamba kankwesete okulya mu enkoko mukubo nazimpa yampe $3,000 bwe yampe $3,000 ejo nenzijako ensigo nengamba Katonda nsigo leta sente zintwala mu internship sizina nenkwata omutwalo nengoye mu nsigo ya TV ne radio okuzayo kemabega okutandika okusoma kuno mu mbeera gye nali mpisibwamu embi waliwo omukwano gwange yajja wano ku church nansanga nga ndi bubi nampa $2,000 mu bulumi nali nga sirina kyakula sirina kyakunywa nga ndya buberenge n'ebinyeebwa nenzijako $1,000 mu maziga amangi nenkabira ku baasi eyo nengamba Katonda nzaayo okusoma nenjiwaayo ku $2,000 gye bampa sirina kyakulya sirina kyakunywa sirina kyakwamba nenkwata $1,000 nenguwaayo nga saddaaka nengamba Katonda lekebeere ensigo enzizaayo okusoma nenjiwaayo kati kale daddy weyampa $3,000 nenzijako $1,000 nenguwaayo nengamba Katonda ntwala mu internship egyankwanze nkulembera leeta buli kimu ekyetaagisa nze sirina gyengenda bijja sirina maama sirina taata gwe buli kimu enzirayo waka ku Saturday nga ne watabaawo nkyuka ngamba antuwe waka ne mugamba manyi anti Flora leero ngenda kusaba ku prayer mountain enkya ku Sunday ngenda ku Kyankwanzi simanyi zigenda kuva naye nze ngenda nansekerera nenkwata ebintu byange nengenda ku prayer mountain ekiro ekyo nensula nga nsaba
bwe nakoma ku makya ngamba mami ngenda Kyankwanzi mu internship. Mami namugamba agenda intern nga tabitegeera. Namugamba agenda internship naye gola batalina yadde engatto. Mami nampa emitwalo 3. Nangamba transport, nagamba Florence namugamba mu ngatto zange mufune muza engatto ezokwambala. Ne bampa engatto ne bampa de transport. Kati mbansi ngendo simbule wake eri Kyankwanzi gye ngenda. Ne bankube ne bangamba oba tunaba kujja sokobereza sente za rent. Ne mbagamba munkubidde rent munkubidde late already ndi mu mmotoka nzija sente zina mu ngalo ngenda ziba wanga ntuusi. Kyankwanzi natuukayo ssaawa nga 12 ne bansaba sente ne mbagamba sente sizina. Wali nabagamba sente zina mu ngalo ne mbagamba sente ate ziri ku simu. Oba moyo wa malayika eyanyamba. Ne bangamba kayo tugende tuzije ku mobile money. Ne bambaga luumu ngerimu buli kimu ekyetaagisa mu nyumba. Luumu ngerimu fooko, erimu amajiiko, erimu obuliri, ekitaalimu yalimu mosquito net ne bed cover nabo ne babimpa kuba nali ngeze ku ddwaliro. Ne bangamba eddwaliro ene nyumba yali n'omukyala yajja okukola eno bwa nurse yali nnyiniyo n'ebyo yatuukiro n'afuna omusajja n'afumbira buli kimu n'akireka. He made a way. Dala yakole kubu. Nembeera mu ennyumba nembagamba sente ziri ku simu. Netugenda ku mobile money nzije esimu sente zekimanyi siziina. Tugenda tuka ku mobile money nga ne batugamba network zimaze wiki nambanga teziriiko. Era nga siziina. Katonda nteme kubo nga tekuli network nga teziriiko. Netuddayo ennyumba nebaka. Nemali na kusatu nga network teziriiko. Kati olwandi badde olwokuna network alwezaddako. Nina omwana gwe nasanga ku Prayer Mountain ne muyamba. Nankuba esimu nangamba akasiimo. Webale kunyama lazima muze eri abaana abayamba. Nampereza emitwalo 10 ze baali beetaaga zennyini. Nempayo sente za rent. Katonda gyateme kubo. Katonda gyateme kubo. Weeyonoonyesezza. Nga seeyonoonyesezza. Totunze mubiri gwo nga naye nga Katonda. Amiina. Kati waliwo mu second semester nga ngenda okukola ebibuuzo. Ntuuka okukola ebibuuzo. Nyingira ku gate ngenda okufuna examination card bangamba bamanjayo emitwalo 2. Ngamba emitwalo 2 gano ngenda gajjawa. Nangamba ne Katonda mmayinga ninamu 12 nezijjamu overnight. Nengamba Katonda gwogendo teme kubo weritali. Nezijjamu overnight 12 ze nalina nezo musigo ya TV ne radio. Nengamba Katonda gwomanyi. Nengera ku macho genda okuyikola ebibuuzo ne bangano yingira nga sine examination card. Nesigala ku gate nga nyimiridde. Ne wajjawo mukwano gwange. Nangamba Maria gwe nga toyingidde. Ne mugamba singidde olukuba bamanya. Nangamba bakubanja sente meka ne mugamba emitwalo 2. Nangamba nenga sina sente za Uganda ogenda kukola ne mugamba simanyi. Nangamba naye mmanyi forex bureau Kampala kasino ekola 24 hours. Nangamba kwata 07 nampa $10. Nangamba oyineza okukyusa ne mugamba sizira nampa $1. Nangamba genda okyuse ojja okola ebibuuzo. Nengira nenkyusa $10 nenyingira mu pepa nga nebjiro mikwano gyange kimanyi sigenda kola ebibuuzo. Nga bamaze okuba pepa bagenda tandika okuwa ne bandabanga nyingira pepa ne bangamba Maria wina Katonda. Kati bwe ntuuka Kyankwanzi dadi yampa emitwalo 3 ne wakani wampa emitwalo 3. Nagenda ndi mu kisibo kya kusiba dry ennaku 2. Ng'ennaku ziweddeyo ez'okusibuka naye nga sirina mmere sente zikozesezaawo ziweddewo. Ne ngamba Katonda gw'omanyi. Ono yampa emitwalo 2 ankubira essimu nangamba Maria walagawa. Ne mugamba nagenda mu internship nangamba oluddayo ne mugamba Kyankwanzi. Nangamba obeerawo otyo gy'otalina kumanyi. Ne mugamba mbeerawo nina buli kimu. Nangamba olimba balamu banaagazibu ne mutoogera. Ku lunaku olwo nampereza emitwalo 10 ez'okwebezaawo. Okuva n'olwo buli Sande yatandika okikola ng'etteeka nga mpereza emitwalo 5. Emyezi gyonna gye namala Kyankwanzi nga buli Sande ampereza emitwalo 5. Nga essimu yange teri ku mobile money nga bagenda ziweza gamba ankuba essimu nanga basooka ofuna essimu eri ku mobile money nkuteereko ssente. Emyezi gyonna gye namala Kyankwanzi bwe kityo bwe kyali. Nava Kyankwanzi nga bakimanyi ndi mwana wa mugagga. Neva Kyankwanzi nenkomawo e Kampala. Nali Kyankwanzi nga nfunidde headline nga ngamba sigenda kudda Kampala. Ennaku za internship ezaggwawo. Nendoota ekirooto nga ninnya emmotoka nkomyewo e Kampala. Ngamba Katonda kale kanzire e Kampala gw'omanyi. Bwe nakomawo e Kampala kati mbitematema tuyite mu Wangungu nenkomawo e Kampala. Bwe natuuka ne tugenda ku church ne mami. Twatuuka ku church
Pastor Mondo Mugisha nalagwa nagamba gwe muwala gwe Imira nangamba Katonda ngambye oyise mu bijine tugenda kuddamu kubonaabona ogenda kulaba essanyu yakiragula ku Sunday nkeera yaba mukwano gwange akuba nangamba jangu oli gwe nagamba yampa omutwalo gumu ekitundu ngava kusomera nangamba jangu okola interview wano waliwo omulimu gwe bagaba nefuna omulimu. Katonda akikoze. Katukomye mu dakiika zaffe ntono. Chenda mu 8 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo guluku kayaka atakole n'okulya talinga sawemu paka nyezo okumacha wano ku 8 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo 9 Kampala 9 Fort Portal 13 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Buterevu mukwano tuli ku 9 oli mu program yonne nganzi muwanguzi tawanika mikwano abalungi. Sina kyensobola kuwa Mukama naye mu byonna tusitula ekitiibwa n'ettendo ne tukiddiza Katonda omulamu. Mu dakiika zino entono z'ensigazaayo twagala kubanga mmanyi amasimu gaagano gatandise okunkubira naye njagala kulaba wadde talina kawita naye ndaba enkofiira ku mutwe eraga nti omukazi ebirooto byatuukirira ya graduatinga. Maama, eddakiika zenna zino z'abakubi b'amasimu. Mu dakiika 3 tubuulire olwaleero oli otya? Olwaleero ekirooto kyatuukirira? Bantikidde. Bantikira nga 29 November. Era Sunday wedding yali pate yange. Ekirooto kyatuukirira. Era mu family yaffe nze nsoose okutikirwa. God made a way. Era baganda bange bonna bali ku pate yange nga bakaaba nga tebakikiriza. Amazima. Nebaza Katonda olw'ekirungi ebyo byankoledde. Yakolanga Yusufu. Yankola yansuubiza nangamba ndiba Yusufu oluvannyuma mu nyumba ya kitange. Pulya n'olutiko nga lummeze. Omwoyo omutukuvu mikwano abalungi ngenda kuba wamalamba tugenda kubanga tugenda maaso n'essimu zino. Era mu dakiika kino njagala tukwate engalo zaffe engalo n'akalu tukakubire Yesu omwana gwasoma oba omukyalo oli awo naawe olina biwukumye naye Mukama mwesigwa. Katugende maaso n'amasimu gaffe gano. Wangi munnange. Allo. Nsimba nakamasa Mukama yebaze. Aweebwa ekitiibwa maama. Bannange mwangi waffe yebale kuwangula. Kisa. Bannange webale n'obuteeyonoonesa abawala beeyonoonesa. Mukama akwongere nnyo mukisa musimba nakamasa mwebale tuweereza. Bannaye twebaza omwoyo omutukuvu. Kati taata we yagamba kijaali. Kale Mukama abawo omukisa musimba nakamasa. Amiina. Taata wo gyali? Taata wange gyali mulamu. Kati wano nga bagenda kuntikirwa Daddy Musumba Tom eri waka mami n'afande Daddy wakafande bafubako nnyo nzire waka bajje babeere mu mikolo gyange oba sina kindi pate tugitwale mu kyalo gye bebeera. We nakubira Daddy wange ne mugamba ngenda kujja n'abazadde abanzaala abadde nange n'ebbanga nakkiriza bulungi nangamba naye saagala byabalokole ne mugamba kale taata tewali buzibu pate jabeere kampani yetu kusaba obeerewo nengenda kujja ne mami bakulabe baagala okulaba family abazadde abanzaala nangamba kale olw'eggulu naddamu nampeereza message nangamba siri mwetegu kuba receiving naye ndiba ready ndiddamu nemba receiving. Recent yansipereza message nangamba okungamba nti ogenda kutikirwa gwe kikyo sobola okutikirwa mu lwekito gamba watikiddwa nga house girl mu nyuma kag'omusumba. Ekitiibwa kya Mukama. Wangi munnange. Hello. Oh, sorry for that. Hello. Wangi taata. Webale tuweereza musumba jjejje. Amiina ssebo. Amanya nwagabeeriya. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Webale kuwangula munnange. Kisa. Kaakati ekibuuzo Naalongo ne Saalongo bakyaliyo baalokoka tebanalokoka Mukama akumpeera omukisa. Amiina.
gye bali tebannaba kulokoka era tebannaba kukkiriza Katonda. Hello kyakaganya ba MTN. Hello Wanji munange. Hello. Wanji. Hello. Nkuwulira. Yesu yeebazibwe. Amina. Omuwanguzi waffe yeebale kuwangula. Kisa. Nze bamputa Olivane Kajjansi. Kati nze mbadde mbuuza. Iye. Eti kati Baganda bo baalokoka oluvannyuma byebyo byonna byayiseemu. Kama abawa omukisa. Amina. Baganda bo yobaddeko nabo. Baganda bange bonna kati nga bwe kugambye nti nange nasooka mu busamize nabo bagendayo ko nga banoonya okubeerwa. Kati ne banange ne bampeereza enamba ne bangamba genda kewoona omusamize bwati ne bwati negenda n'amagye 2 n'akatambaala ne mbasigala ne mbagamba nze nalokoka. Bwe bawulira ekyo nalokoka bonna nabo ne balokoka era bonna bazze bayita waneeno emutundu omu yajja n'amaana weeks 2 weyafunira muzira kisamukwatako n'amuzaayo Rwanda okusoma. Omulala n'ayita waneeno n'afuna omulimu gy'akoleeyo mu supermarket Ntinda. Kyekyo Wanji munange. Hello aba MTN tugenda kukomawo. Angira ngenda kuba Walidi mukwano tugamba nti musumbaganye okwata essimu yange naye eyinza okuba layini n'obuzibu etuuseeko. Wanji munange. Mukama yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Muwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Ati kyembuuza waliwo omuvubuka yamuyamba mu ssaawa eri oyali mu kibuga ku sipiidi akyamuwulizako. Omuvubuka oyo eyanyamba nga mmaze ofuna omulimu ku mulimu yali akola yakola emisango n'abula saddamu kumulaba. Yakola emisango alina emisango gye bagyaza ne bagamba oba yabbye biki n'abula ngenda okuddamu omubuuliza tewali yali amanyi kyalina kati siddangamu omubuuliza. Bwe kityo bwe kyali. Hello. Yes, yeebazibwe bannaye. Aweebwa ekitiibwa. Bannange omuwanguzi waffe yeebale kuwangula naye ddala oyo yali maama we oba yali si maama we nga oba tebamugamba nga si maama we. Sinze kijja kiddamu kikyo. Ye maama waffe atuzaala. Ye maama waffe atuzaala. Hello. Hello. Wanji munange. Hello. Hello. Mukama yeebazibwe mbagiye. Aweebwa ekitiibwa. Bannange neebaza Mukama ku lw'omwana oyo. Bannaye senga kisoboka nga tusobola okufuna obudde obuwanvu mu baana ab'essomero. Bannaye Katonda yatuwadde ekiseera omwana oyo naawe obujulizi ku baana baffe. Bannaye muwanguzi Mukama akuwa omukisa mwana gwe. Amina. Hello. Amina. Banange Mukama akuwa omukisa. Mbabe Katonda akuwa ekiseera Mukama akuwa ekifo ekinirira mu baana baffe nga ddadi abayise. Obayigiriza okuguma kubanga Katonda akikubalire. Amina. Ate nga ssebo muwala mulungi bw'omulaba oyinza okugamba yandiyonoonesezza n'akola ebintu byonna. Wanji mukwano. Hello. Mukama yeebazibwe. Jako rediyo eyo mukwano. Amina. Mukama yeebazibwe mami. Amina. Oyogera ndi Pastor Kinyota Charity. Maama nga nsanyuse. Njagala kwebaza Mukama ku lw'omuwanguzi waffe. Mukama abadde wa kisa gy'ali. Amina. Bayibuli egamba nti aligumiikiriza alirokoka kati oyo agumiikiriza Katonda mwanguza. Kwebaza Katonda ku lw'ekisa kye yamuwa
Kimanyi gaffe naye ekisa kya Katonda Mukama abampeera omukisa. Amina. Mwana abulawo buzi pocket money n'agenda azinoonya n'azimuwa n'agenda afumbayo wiiki n'akomawo naye twebaza Yesu nti alina ekisa ate bwakwatako asobola okuwangula abawummuze mwenna tukkiriza obuwanguzi bwaffe naffe okubutuukako. Hallo Mukama yebaza. Aweebwa ekitiibwa. Nsumba nange nebaza Mukama olw'omuwanguzi. Muwanguzi weebale kuwangula. Kisa kya Mukama. Bane nange Mukama oba nannyamba n'enzira y'okusomero bannaye kange natuula. Yankolera naawe ajja kukolera. Amiina. Muwanguzi badde njagala mubuuza kati alina emyaka emu. Ninawezeza emyaka 25. Aliwa mukwano aba Airtel ndoza leero mumusobodde okufuna akachansa ako akasobola okuyitamu bambi bw'obanga obadde okubanjagala okyuse tudde ku Airtel just for today. Hello Musumba Mukama yebaza. Aweebwa ekitiibwa mukwano. Bana omuwala oyo yeebale kuwangula abeereyo. Kisa. Bannange. Ovuddeko munnange buvi tugenda kwaddamu onagambye ati aba online church bagambye ululu you made a way, thank you Lord. I don't know but you didn't Lord, thank you. Tulina okwebaza Katonda onagambye amina wa Mukama Sweden perfect song for the great testimony. Emmeline wa Mukama Sweden, glory be to God. This testimony is so emotional bambi ne Mukama tumwebaza nti ekitiibwa kyonna tukisitudde ne tukizza gyali. Hello 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 Alo, yebaza nyabo. Aweebwa ekitiibwa taata. Banaye tweyanziza nnyo omuwala y'okukkiriza nze ndi mutye ku midiyo. Naye bambi neyanziza nnyo Mukama yebale kusimula omuwala oyo n'amuwa obuwangu. Amina. Amina taata. Mukama wawo omukisa naye amuwa omukisa. Aweebwa ekitiibwa. Hallo Musumba Yesu yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa mukwano. Nze ambassador Chelsea kubewa bigalo. Essebo wange. Omuwanguzi waffe bali kuwangula. Kisa kya Mukama. Mama wo wamusonyiwa ku byonna bye yakukolanga ebyo byonna. Nabasonyiwa era njayaana okubasinkana naye bbe emitima gyabwe teginnatereera. Ne baganda bange tebannasonyiwa. Bamama bennyini b'ozaala. Hello hello tukuwulira maama. Mukama yeebazibwa. Nsitulira ku ddoboozi. Amiina. Yeebale kuweereza maama. Amiina. Muwanguzi waffe yeebazibwa. Aweebwa ekitiibwa. Annange Katonda bulungi yakuwanguza. Amiina. Era kino njagala nange kigamba abayita mu mbeera ezifaanaganako buli. Nakulungi okusala omune weesanga nawe oli ku muwanguzi tawanikanga nange ndi omu kwabo. Amiina. Era twebaza nnyo Katonda w'amaanyi akola ebirikisa n'atukasula natakubirayo buli ali mu mbeera ezi akkirize Katonda ajja kumuwanguza. Amiina. Ebale kunzeza Mukama bamunyama. Amiina. Hello Hello. wangi yisitula ku ddoboozi. Yes, yebaze Patadege. Aweebwa ekitiibwa. Yes, yebaze omuwanguzi waffe. Amiina. Yeba naye Katonda waffe nga ekisa. Nze muwanguzi waffe mwezeeko ekintu kimu mukadde mugumiikiriza. Era mbadde wano ngamba Mukama
at least nange ntondaamu omutima nga oyo omwana omuwala nga mugumiikiriza nayitamu ebyo byonna naye nasigala nga negejja Katonda. Naye Mukama amuwe omukisa. Amiina. Mubeere bulungi. Waliwo olugero lugamba nti okubonaabona sikukola ki? Sikufa. Okubonaabona sikufa. Naye no mu Yesu waliwo empeera ey'amaanyi. I'm also completed senior 6 in 2017, but now seated because someone who used my school fees. Sorry, mambi abadde ayiseewo dda ngenda kubanga ngisoma message eyo bulungi. Hello. Mukama feebaze. Ayi wekitiibwa. Ye Mukama wa mulungi. Wakitiibwa. Seera kyonna. Kyendizeemu nti banaye bw'onoonya Katonda n'omutima gw'enene yonna Katonda tayinza kuyiwa. Amiina. Bw'oba wavaawa kasita omunoonya. Mukama bawa omukisa. Amiina. Maria weebale kuwangula ekitiibwa kiddire Katonda. Muwanguzi Andrew Kampala bw'ati bw'agambye. Waliwo ne message endabwedda ze nalabye. Wangi munnange. Musumba z'ensozi ze bagendako ziri luddawa? Mugwano nsaasire bagiyita Prayer Mountain. Naye jangu osomesebwe oyigirizibwe osobola okugenda ufuna akaseera akeesabira wekka nga byosaba obikola otya nga byosaba obitegeera. Mikwano gyaffe abalungi mu ddakiika zaffe entono z'ensigazaayo njagala oteeka emikono gyo mu kifuba twebaze Katonda oyo akoledde ono naawe agenda kukukolera naye sooka omukkirize omwatule. Gamba nti ayi Mukama nkwebaza olw'obulamu bwange nange mpulidde obujulizi era Mukama n'ekigambo kyo nange nzikiriza mu ddakiika zino nti omutima gwange ngukuwa era nkwatula okubeera Katonda w'obulamu bwange. Gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu ku abo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina. Maama tusabire kusaala eddakiika emu yokka. Sabi sana. Yesu Mukama nzija mu maaso go nga mpayo omwoyo wange gy'oli n'emmeeme yange gy'oli nga tumalako okusiba kuno ayi Katonda gwe yampisa mu mbeera eno. Waliyo bangi abayitamu eno embeera abaana beetaaga okusoma naye nga school fees ziganye n'essuubi liweddemu. Omwoyo wa Mukama nkusaba obazzeemu amaanyi oyogere nabo gwe yayogeranga nange. Munyala Yesu mwana Katonda obulamu tusabye. Amiina. Amiina. Mikwano gyaffe abalungi Mukama atakumira mpeera abankuumire ku MCF Radio 98.7. Bannange weekend ennungi era Christmas ennungi n'omwaka omulungi. Thank you Stevens. Nange nfunye weekend ennungi nga bw'ogingambye ne Michelle, God bless you. Sigadde ndi Juliet Juko, Eunice, God bless you. Mukama bampere nnyo omukisa ogw'amaanyi. Amiina. Mweraba. Badde program omuwanguzi tawanika ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo.